Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, si gugwo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama guno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Kubanga zezo lwaki bazikola toza byonna binyumisa nyumba nubira ngungi nyumba nungi erisitukayo nebulamu nedda ntegedde buno bateekawo wabatuusa buno wa adda kubatuusa buno bono anti buli basenga mutini omukazi muwanvu kika oba muwanvu kati obeera weerabireri wano batuusa wano salolensi wano kubanga tansinga nnyo obuwanvu mumanyi kambi mumpisimumbi mwampisimumala wano madamu kakyeka wano anko wali senga mutini Nange nyumba z'abazungu ziba n'obukyogoli kati gano madaala ate wansi waago ne bateeka nja bikola kati wano nantekawo soda wange oli omunene soda omunene ejuisi wange oli omunene nange nyanga nti nga nze siteekawo mwenge nateekawo banange laba kati olwaino ki wenfunire bamala okukula weti ngenda kukola ennyumba ng'enungi nga nsulairwa waggulu nga nange gyensu nateereyo kapeti ekirya bwetu ku madaala musinya ku taliyas asisirinyako yakubikola kambole kola nga batuusa osibemu omuzungu oliemu omuzungu namwere kati kagende wabatuusa naye ndabo bakati ekitya kino si kyali kiina amalonde ki wabatuusa ndowooza nzije tumitinge mu Nkongo.
nafunayo buzibu nnyo buli awo naye wenjogera kati tuse w'Abatuusa wano. Everything good? Good. How is Batuusa? I'm quite impressed. Doing a very good job. Wow. And she's trying to learn more and more, and she's very curious. Yeah, I mean, in the beginning I was not so sure, but I'm so happy with her. And I can see that, she's trying her best, and she's getting better, day by day. So you don't feel like we should change her? No. And I want her actually to be with me for a long time. Oh, that's good. That's good of her. Yeah. I came to check on her. Then I would like to talk to her to see how the condition is. Mm-hmm. Yes. Whether she's and also give her happy. some advice about work and something else. Yeah, sure. She's inside, and have a chat with her and discuss with her, and hopefully everything will be good and everybody will be happy. Okay. Thank you very much. Yeah, and thanks for introducing Batuusa to me and my family. Thank you too. Thank you. Yeah. I appreciate it. Akakade madamu yakansomesa alabika akomyewo. Amukamu! Hello. Welcome, madam. How are you, Batuusa? I'm fine. Exercise of love. Batuusa, the gentleman is here. Ne anti sina mpisa sikola mpisa mbitanziza ayuze. Anko nina mpisa nunje emirimu ngikola bulungi. I'm not a problem. Tonziza yo anko. No, what's going on? Don't panic. I told him I'm super happy with you. Happy? Yes. Yes. Sense of love. Kusize kuza. Chitegedde. Badenti. Happy. I'm gonna leave you two so you can have a chat, and I'll be back soon, yeah? Yes, madam. All right. Welcome back. Batuusa. Sanyuse nange akwongeddeko birungi byerere. Iye byangamba byenkola ate angamba ekintu omulundi gumu nenkikwata. Naye kimanyi nali ntidde. Anti ankongootira ki? Amaalo ge walina nawe gaali mangi. Kakati batuuse ebyo nno ng'obizizza ebbali. Akasente k'okaseevinga. Kandabe alina okumpoba leero oba enkyo omwezi ogugwako. Esente zikwate bulungi. Ate okole empisa Batuusa. Kusaba gye wava omanyiyo. Ye nze mmanyi nakulaga ate nammwe kampani yammwe yakeki yamusaagala giswaza. Ate twagala kuleeta n'abantu bo bonna b'olina. Naye nze ngenda kukola bulungi njagala nzibe gyumanga ngenda kukola ebintu bingi. Naye mu baana b'ennambula olunaku lwaleero atonsanyusizza nnyo. Ate gwe nakweraliikirira. Nze Batuusa ebbuga beerabira embooga omwana yava enampunga eyakuzibwa Ssenga Maliki. Sisobola kukuswaza. Buli we ndaga banjogerako bulungi. N'eri gye nali bulungi lwakuba baali bampayiriza mbuno nabuza omwana. Tubiveeko. Akati Batuusa kye nkusaba. Weeyongere okugonda. Era nze emirimu ngikola bulungi anti ne bwaba avuddewo siwummula mbikola ne biggwa mpumula amaze. Naye kyejjusa lwaki wayitira mu KTM? Sisobola kwejjusa.
ngenda kusaba kuba bonna bomanyi babikwano babaali bonna bagambe bajje mukeshe mutubakoleko notulabye byateekera mulabirira ate mukebera ku bantu ate temulimba ne visa zijja n'ebiki byonna muli balungi era naye tulina obuvunaanyizibwa obukebera ku baana bonna tugenda nga tubanoonya kasinza kuleeta abatuusa nga bwe yalina obwabatuusa nojja n'omusuula wano buli kimu alaba kipya notadda kumulabako mwanyamba nnyo nnyo ne mu nnyonyi mutubeereramu bannange mwebale naye nange sigenda baswaza bambi kirungi nnyo ekyo munaye mbadde sikukimye mbadde nzize kukukeberako neyanza kulaba abaana bonna bonna bewajja nabo kuolwo olunaku bonna tubayiseemu nooza tumaliriza nambwera yafuna naye bamwogerako birungi training gye mwakola eyewiikisi ebbiri yabayamba nnyo mwenna kale batuusa nze kangende kubanga nkyeyongerayo ewalala akasente kasevinge tokyusa mpisa tambulirawo kale kankulekereko anko kale madamu mundabire muleke nali kweraliikiridde naye esanyu lineyongedde sirubenya gwe kafuluwawa abibanyi byonna kale batuusa kale anko bayi